Kyovola banga tufusa abaddu mu nsi yaffe. Era abo kilaasezi Museveni ze yakola. Museveni ayimiridde ku bannabyabufuzi balina salary ey'akabi, balina allowances ez'akabi, balina ebimotoka ebyakabi, balina privileges ezitayinaayina. Abasumba bannaddiini balina privileges ezitayinaayina, bali mu comfort zone. Uganda gye balimu si gye tulimu, era abo be baapimirako okulangirira Uganda nti eri mu middle status. Kati ffe ne batukamula eŋŋano. Tuteekwa okuba nga bwe tubaako okunyigirizibwa twogera. Naye n'okwogera kutulema. Abaganda mulemeddwa okugamba Mayiga nti Mayiga va wano. Ennaku ezo mutabani wange yagambye maama we mpa essimu nze nkubira eddadi. N'amuwa essimu n'ankubira n'ambuulira okunyigirizibwa okuli ewaka. Daddy, we are eating rice and katula. Yalidde rice and katula for 2 consecutive days. Olunaku olwokusatu n'awulira nga kimususseko n'angamba daddy. Konze kiki. Daddy, you know that we are eating rice and katula. Kati nawe ntandika okwebuuza. Naye Ebeni asobola okwewozaako n'ayongezaayo ensonga ye ku kooti eddako. Abaganda bannayuganda tulemeddwa okwerwanako. Nze ku bizibu by'empiseemu n'ennaku gye mpiseemu, abaana abange nja basomesa okwerwanako. Nja basomesa okwerwanako. Ekkanisa etubeepinga naye n'olwalira amakanisa gabadde gajjudde. Amakanisa bannaddiini bannabyabufuzi ababanyigiriza be muyita ku mikolo ne baleeta obubaasa. Olwaleero mbadde ndaba okuziika kwa namwandu w'omugenzi Paulo Muwanga. Ab'enganda za Paulo Muwanga beebazizza Museveni olw'okubabeererawo okubajjukira mu kufa kwa nnyaabwe. Naye bannange mbadde simanyi nti ne mu mpigi mulimu abasiru. Mbadde neesiga abantu b'empigi naddala Mawokota, nga mmanyi mu Mawokota ffenna tuli bagezi, nga mmanyi mu mpigi ffenna tuli bagezi. Ntwala omukisa guno okubagamba mu mpigi mulimu abasiru, mu Mawokota mulimu abasiru, abagezi baafa. Famire ya Paulo Muwanga ne muwala woli gwe batemula be baali abagezi abaliyo abasigala bonna basiru. Museveni n'amala okubattira Paulo Muwanga kitammwe, n'abattira muganda wammwe n'amunona ye Japan gye yali n'amutta. Olw'okuba biyiseeko emyaka ne mubeerawo ne mweri enkuta, juzi baabatwalako ettaka lyammwe. Mbuno simanyi ani Kafe Kabaagwe, waliwo ogusajja gwali gusomesa simanyi gwe gubiki, era Gunyarwanda gulekicara gwa Makerere University ne gubatwalako eketeyazizza ettaka. Ne mwebaza Museveni olw'obbawo obukadde 10 mu kufa kwa nnyammwe simanyi jjajjammwe. Ntwala omukisa guno bategeeza nti ewa Paulo Muwanga abasingayo mwenna babadde ku lumbe, kati abatabaddewo bo gundi besimanyi, naye yabakiikiridde musiru. Yabakiikiridde musiru. Kyamugamba temukimanyi nti Museveni yawa Paulo Muwanga obutwa, n'amuggyako passport, n'amuggalira, n'amuwa obutwa n'amuggalira, n'amugana okufuluma ebweru w'eggwanga. Temukimanyi. Kyamugamba temukimanyi. Era bw'aba Museveni ne Paulo Muwanga baali bonna mu gy'ekinaana, Paulo Muwanga yafa Museveni yabeerawo, okimanyi nti senga ne Paulo Muwanga waali mu mpigi waliyo abasiru. Mu mpigi mulimu abasiru. Ab'empigi tuli basiru, ab'Emawokota tuli basiru. Ne mwebaza Museveni olw'obukadde 10.
eyo famire ya Paulo Muwanga yasoma boogera oluzungu ayina muganda woba yafa omujali bamuyita Sebutemba geno waliyo muganda we bali bamuyita Sebutemba muganda wange bw'omuwulira ng'ayogera oyinza okugamba muzungu waliwo muganda we mulala bamuyita Kakeeto so aze yesimbawo nnyo okubwa chairman Sisiribu Wama okubwa kansala simanyi kugombolola ku district empiji nga tayitamu olwa UPC bye yakola abantu baawo family ya Paulo Muwanga strugglinga nnyo okudda mu byobufuzi by'ekitundu ekyo byagaana olwa UPC era Sebutemba yesimbangawo ne John Mary Luwakanya n'amulya ne yesimbawo ne bakka ne bamma John Bosco Luwakanya olunga abantu batandise okukyawa NRM ne bawa bakka nabera chairman w'egombolola y'ebuwama naye Sebutemba ne bamumma naye nga Sebutemba ayogera oluzungu ab'ebuwama byenjogera mu bimanyi buwama jalamba bulo golo degeya ebyo byenjogerako mu bimanyi ndowooza beeraziza Museveni olw'okutta Paulo Muwanga Mukama ntaasa obusiru bw'empigi tebunkwata Mukama ntaasa obusiru bw'emawokota tebunkwata Mukama ntaasa sibeera omu ku basiru b'emawokota n'empigi mpulira obulumi okuboogerako nga mwakafiirwa naye kyamugamba bantu mmwe temukimanyi nti Museveni yatta Paulo Muwanga teyabagamba na muli baavu nnyo okutuuka ku accident nti obukadde 10 buboogeza ebyekisiru mmwe famire yammwe yali mu kusalawo kwo ng'ebeera mu kusalawo kw'obukulembeze bw'eggwanga wamma olunaku lw'eggulo twagambye tuddeyo ku mirandira ku roots we twasomedde mu Matayo 7:15-24 ne Matayo 10:16 paka 23 Yesu yali atugamba atusindise akimanyi gye tuli waliyo emisegejja interreligious kasasiro nti kibi nnyo imaamu okulokoka n'abeera pastor waakiri afa kibi nnyo pastor okusiraamuka n'abeera imaamu waakiri afa naye ng'ebigambo pastor ebigambo genda owulire enjiri y'omugenzi Pastor Senfuma owulire enjiri ya Sheikh Chiti tewali njawulo ne bwoba mulokole n'owulire enjiri ya Sheikh Chiti omuntu ow'omundu azimbibwa naye Sheikh Chiti agamba okuyingira obulokole n'olokoka waakiri ofa naye waggulu eri ku interreligious olw'okuba batukamulamu engano begatta tebalina bulumi bwonna tebalina pulobulemu yonna bwe batuuka kutukamula engano abo bannaddiini ba Katonda bwe batutuusiza bannayuganda bakulaga nti eddiini zibaawula buli omu afa ku ddiini ye omulokole okuwulira omusiraamu amulabanga kikolimo omuyisiraamu okuwulira omukatoliki amulabanga bw'ayagala naye bwe kituuka mu kwegatta nga bagaba n'omusimbi gwabwe ate awo ne babeera kitole kubanga kati baava ku ddiini baasigala kwenoonyeza byanfuna baava okusomesa ekigambo kya Katonda babulako okusomesa kigambo kya Museveni kubanga gubatembeetanga Katonda waabwe nti Museveni byayagala babikkiririzaamu era babiteeka mu nkola era babisomesa abantu naye ebya Katonda tebasobola kubisomesa bantu enjiri gye basomesa abantu yakweyawulayawula nti omuyisiraamu asomesa abasiraamu nga bagamba nti okufuuka omulokole waakiri ofa neweebuuza nti omulokole tadda wa Katonda omusiraamu tadda wa Katonda omukatoliki ye tadda wa Katonda lwaki enjiri ebaawula naye ate ensimbi n'ebagatta nti oyinza obbasanga mu State House nga banoonya omusimbi gwabwe bonna nga bali kitole teri yali agambyeko nti omusimbi guno bw'obanga omulokole ogulya nange omusiraamu sijja gulya kubanga omulokole akugamba okusiraamu kaafa ate n'omusiraamu akugamba nti okulokoka afa eddiini e Uganda yafudde ddala bizinensi kyova tolaba nti abantu bangi beetamiddwa nnyo okusaba ne
ne batuuka n'okulowooza nti Katonda taliiyo, kubanga bwe bagattagatta ebintu bino balabye ddala nti abakama baabo ababasumba baafuuka baddiira abakozi b'ensimbi. Osomesa oyigize batabani bo ne bawala bo ebigambo bino. Mukama tugenda kusaba, nsaba okkirize obeerewo, tuweeyo saddaaka eno mu maaso go, ewunye akawoowo mu maaso go Mukama, ogisiime oddemu essala zaffe mu linnya lya Yesu, amiina. Mu kitabo kya 1 Peter chapter 3 olunyiro lw'12 Bayibuli egamba bweti: kubanga amaaso ga Mukama gali ku batukuvu, n'amatu ge gali eri okusaba kwabwe, naye obwenyi bwa Mukama buli kwabo abakola obubi. Bwe tusaba Mukama awulira okusaba kwaffe, kubanga amaaso ge n'amatu ge gali gye tuli, era kyovulaba njagala tusabe. Naye bw'oddayo mu kitabo kya Yeremiya essuula ya 5:1 Mukama yatubuulira kye tulina okukola. Era ekyo kye tulina okukola si ffe tugenda okuba abasooso kikola. Emirembe gyonna okuva mu Bayibuli, okuva Yesu lwe yazuukusa ensi n'agenda ng'atugambye tukkirizibwa okukola bye yakola n'okusingawo, n'atulekera obuyinza n'amaanyi. Era kasito abayigirizwa baafuna omwoyo omutukuvu ne gubayingira, baatandika okukola ebyo byennyini n'okusingawo. Kankubulire, ne bwadda mu Bayibuli ne bwadda ku mirembe gino, abantu bakoze bye balina okukola mu mirembe gyabwe, obutawaayo mulembe gwabwe. Waliwo omulembe ogwabeera n'obuzibu ng'abakulembeze basitusa okulwanyisa enzikiriza, nga balaba enzikiriza ziyina ekintu kye zireese mu bantu, okubawaganyaza. Omulembe gwo ne gusalawo okufiiririra eddiini. Abasiraamu ne bafa, abakatoliki ne bafa, abaprotestante ne bafa. Ndowooza n'abaseveniside n'abalokole bo tebaafa. Ne balwana nnyo okulaba ng'enzikiriza zibeerawo. Olwaleero juuzi kabaka Ssekabaka Mwanga yatta, ye yakulira ekyo okutta abantu abo ne bafa, oba mu bugenderevu oba mu butali bugenderevu. Kitegeeza yali defiant eri eddiini. Olwabo abaafa, muzzukulu we kabaka kitaffe Ronald Muwenda Mutebi juuzi n'ayimirira publicly mu nsi yonna n'agamba bw'ati: ndi musajja mukkiriza era nsoma ekitabo ekitukuvu, era buli ku makya nfukamira n'ensaba. Otegedde omugaso gw'okulemera kw'ekyo ky'okkiririzaamu. Jjajjaawe ngatta bannaddiini, omuzzukulu munnaddiini ddala gyo yatuwadde ekyawandiikibwa ku nguzi. Katikkiro yagaanye ojjoogerako. Katikkiro olaba n'Oweekitiibwa Mpuuga teyateekayo message ya Ssaabasajja Kabaka eyayisita. N'awandiika omukuku gw'ebbaluwa n'agenda ateekamu ebyawandiikibwa. Bannange ng'omuntu bw'oba teweeterezezza tosobola kiteeka ku pulatifomu yo. Naye obwo gwali mulembe mulamba ogwatwala abavubuka okuyimirira, abantu okuyimirira okufiiririra ekyo kye baafiiririra ekyo. Olwaleero tuyina kabaka omukrisitu.
bye tukola tunyweza bunyweza ekyo Yesu kye yasimba. Omanyi lwaki ekitabo ky'ebikolwa by'abatume tekya? Omanyi lwaki mu Bayibuli ebitabo byonna ebisinga oli bw'aba amaliriza omwemutukuvu yali ng'abagira okuwandiika ebitabo ebyo naddala mu ndagaano empya byonna oli yamalirizanga nga akiwumbyewumbye ng'akiggaddewo. Era bisembayo nga amaliriza emirembe n'emirembe. Amiina, amiina. Naye ekitabo ky'ebikolwa by'abatume tekyaggalwawo, kubanga ebikolwa by'abatume bikyatambula. N'olwaleero bwe balibanga bayongerako ekitabo ky'ebikolwa by'abatume ekirala, waliwo kijja kusigala ng'era tekiggaddwa. Ekitabo kyakyanjo teyakiggala, yagamba waliwo abantu, waliwo omulembe ogugenda okujja n'aguleka nga guli open. Kansooke ngende yeeyo katono, kansooke ngende mu bikolwa by'abatume. Twekooneyo katono, njagala tusabe. Ebikolwa by'abatume essula 28 gundi eya 28 yesembayo. Musajja weebereremu naawe. Essula ya 28 obuweerezebwa ab'amawanga nabo balibuwulira. Bwe yayogera ebigambo ebyo, Abayudaaya ne bagenda nga bawakana nnyo bokka na bokka. N'amalayo emyaka 2 miramba ewuwe yekka mu nju gye yapangisa, n'asembezanga bonna abajjanga gy'ali ng'ababuuliranga obwakabaka bwa Katonda, era ng'ayigirizanga n'obugumu bwonna ebigambo bya Mukama Yesu Kristo, n'ataziyizibwanga. Akiggadde bw'atyo. Mbadde njagala owulire bwe kyaggalwawo. Leka mmale okuzzaako TikTok. Nina ekyala kye njagala obbalaga wano. Essula ya 16. Mukama waffe ng'akoleranga wamu nabo era ng'anyweza ekigambo mu bubonero obwakiddiriranga. Amiina. Owulidde enjawulo eriwo? Bw'ogenda mu bitabo byonna byawumbibwa n'ekigambo amiina, oba oli n'awunzika ng'omulabira ddala awumbawumba ekintu akiggadde. Toyina ky'oyongera ku njiri ya kitabo kya Luka, toyina ky'oyongerako ku Matayo, naye ekitabo ky'ebikolwa by'abatume kyasigala kigguddwawo, kubanga Katonda yali akyatuma bangi, naawe oli mutume. Kati ebintu bye tukola okulwanirira eggwanga Uganda biri mu buwandiika ate biteekwa okubeerawo nti nno tulina okukontributinga ku mulembe gwaffe. Yesu yajja mu mulembe gwe n'agenda, Bapeetero ne basigaza omulembe gwabwe nabo ne bagulwanirira. Kati mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume kiwumbawumba abatume bonna bye baakola.
buli omu omusanga awo byonna bwe kiba kiggwako nga kikulekedde space. Oyina space mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume okuteekawo ebikolwa ebyaffe bagenda biwandiika. Bajjajjaffe babawandiika balina ekitabo kyabwe eky'ebikolwa by'abatume bwe baawaayo omusaayi gwabwe ne guyiika mu Luweero okununula Uganda. Kati wulira ngenze eyo nga nkugamba wali mu kitabo kya Yeremiya 5:1 Bayibuli etulaga kye tulina okukola ne bye tulina okukola ne bye tulina okubeera ne Katonda byagenda okukola. Ekibi twagala nnyo okuddira ebyaffe bye tulina okukola ate ne twagala tubirekere Katonda abikole. Era ffe bye tugenda okukola si ffe tugenda okukola eby'omulembe gw'aba Ebeni. Ba Ebeni baffe balina ebyabwe we balibeererawo tetumanyi bwetaavu bulibeerawo. Era kyova olaba beeba omulembe y'ensonga lwaki sinze Ebeni. Ate y'ensonga lwaki sinze Afande Katongole. Yali alina okukola ebibi ebyamutumwa ebikola by'abatume eby'omulembe gwe baali balina obbikola. Kati naffe ebyaffe tulina obbikola. Era ekitabo tugenda kireka nga si kiggale. Museveni yagezaako okutulimba mbu byonna yayinza obbikola. Museveni talina makulu. Kambabulire, Museveni talina makulu. Museveni mu Uganda kabonero ka kutoolako. Museveni talina kyagasse ku Uganda naye buli kimu atoddeko butoozi. Omutendera gw'ebyensoma guli mu minus. Omutendera gw'ebyenfuna guli mu minus. Nti Bannayuganda bayambalanga ngoye empya ate nga zikolebwa mu Uganda ku mulembe gwa Museveni nga twerimira pamba nga tulina ebyuma nga tulina buli kimu nga tukisobola nga pamba waffe buli kimu kyaffe ku mulembe gwa Museveni kati twambala mivumba. Nebaza Mukama amponyeze emivumba era ntwala omukisa guno okubuulira mikwano gyange mwenna ab'omuwino. Najjangayo nembasaba munsalireko ku 2,500 mbawe 2 ne mugaana. Kati olwaliro temuddamu temumpa ab'omuwino mbaganye. Kubanga we nabeetaaga nembaga munnange nsaliraako nkuwe 4-5 nga tokkiriza. Kaakati mbeegayiridde nange essaawa zino sikyabeetaaga. Either Texas, UK, Canada. Naye bw'oba muwino bambi nnyamba lwe najja nga nkwetaaga nange tewajja ate ekyo nno munnange sikyogedde mu bubi. Njagala kuddiza Mukama kitiibwa. Waliwo olunaku lumu lwe nnakwa taata yali avudde ekigo mu busibe. Taata n'akomawo nange ndi mu bodaboda kyokka nga nze owakabi ali mu kika. Taata nga mulwadde ne mukubira gye waka nali nkozeyo obusente bwange emitwete nnyinayo emitwalo gyange nga nina ssente ebiseera mu bodaboda nali ndowooza nnyinayo emitwalo nga 38. Natunuulira taata wange n'empula yange ennaku enzita nange nenkola ekintu omwana kye yandikoledde omuzadde. Ne musitula ne mutwala mu owino. Nensoka ne mugulira amasaati oba galinga 4-5. Ne mutwala ku kaguje wali ku kizimbe ky'engatto. Nenzitumya tunulira zonna ne mpulira nga tewaliwo neŋŋaana ne ŋŋamba azino ziganye ne muza ku piki. Nze muvuga ne muleta ku Namirembe Road ne muyingiza mu dduuka ne muguliramu engatto. Taata naŋŋamba mwana wange weebale nnyo nga mugulidde essaati oba zaali za 7,500. Navaawo njodde omukisa omanyi mwe mujooga abantu naye olwo omukisa ne mugulira engatto. Kati nno leka nkubuulire eki
Taata yanneebaza nenzijukira bwe namwebazanga nga ndi muto ne mmanya kati nnono muzadde kakati nze taata we. Kati taata kye yakola kiri bwe kiti. Ze yajjiramu n'aziteeka mu kaveera. Oyo nno gwe mbanyumiza Ssaabalwanyi. Ssaabalwanyi yalwana olutalo n'aluwangula. N'aziteeka mu kaveera n'addayo ewaka ng'akubye engatto ya Bolaaka. Repeat after me, Bolaaka. Ati mumugiyita Bolaaka nga ya Bolaaka. Eyo enkola Ebeni yagina. Ebeni bwe bamugulya kye bamugulidde kyagenderamu. Bwe bamutwala mu dduuka n'agula bwe banga tojaddirayo nayo. Oba yakijja kujja jaawe. Taata yayambala engatto ye n'agamba wire kangende nene engatto. Naye gwe naye kati nkijja ku kiri Museveni yatte eggwanga lyaffe twambala mivumba. Waliwo emagambye Museveni kabonero ka kutoolako mpaayo ekintu Museveni kye yagattako mu ggwanga Uganda.